Good evening, ladies and gentlemen. Masebo de Bayo, Mr. Sokimani, Pakawa, Amanda, Manta, Lugere, CFO, Chief Financial Officer. Zero Pakawa, yes, we are leading. Mr. Asfish, stand up, please. Francis Mangere. My representative will now run your office. Can you go stand up? On the chief staff. So the chief of the government is standing to the who tackles the rest of the Tofila Kuku. CBS program and China told us Africa. You will be fast to kill your canisters of the Bata Mata we walk from Walu Sega, support Nicola Nova. Nekati esani tulina lijiyo okuddamu okukwatagana ne kanisizo ne CBS ate ku nsonga ekwatagana ku abantu bawulira okufuubira mu masaka amalala n'okuba bakungi kyewuunyisa nti ebintu ebisekerera bakatikiwalakamu ku nsonga ey'abakulu kati twegaba ekite tukulewo kusaba bakasoma waffe banauganda bonna tuweswa sapotinga Uganda and fundraising because ekwatagana n'ebyenkozi naye tetukomyawo tusazewo ng'abaekiti abamebanafu abamu balamanyi nga tugerera kuwaayo okutandika ekitundu kya Uganda 2022 era yasaba papa wange So, ladies and gentlemen, as my senior director come up, we are super excited to be part of this course attention. For many of you remember the good old days of the isolation. To make sure to enjoy your coffee while you are isolation. So, Pastor Emmanuel, please come up with the director. A round of applause for MTN, ladies and gentlemen.
Katikkiro basaba okubuuzaako kukwata mu ngalo nga basaba play video and also to remind tusobola okufuna abalwadde abali wakati wali mu abataano n'asatu okulaba nti twasalawo okuzimba ekifo eky'omulembe abalwadde abo banaafunira obukire obujjanjabi. That time to get full hospital treatment. It's fallen with an accident and yes, this is because of hospital. Ekifo kino ky'accident Trauma Center kinaaba kiwedde kitera okubeera nga kyamulemberala nga kiriko ekifo awakebererwa nga CT scan, X-rays, ICU okusobola okutuukiriza ebireeza eri abantu. Twasobola kutuuka ensimbi ne twoza emmotoka ngeri era yasobola kunona ssente kulaba nti ekizimbe kino kigenda maaso. Ntugenda kakasososobina atono bwetuyita balabalabalya ne basobola omutima gw'okuyamba abantu. Gy'olaba twasabanankabo ab'MTN abalwadde okwatagana wamu n'obwakabaka ne CPS n'okuzoosibiro tulabe nga omulimu gw'okuzimba ekifo kino gubuuka era nga bawuddwa. MTN cannot be to give hands is part of the social responsibility. Which shows that yes, it cares, and I think this is a very good cause. Betubeera wamu tewali sobola kufuna. Together we are unstoppable.